Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzocha wasiweta na josunziro okutulaba nze Nurdin Ntege nkugamba tuba tuguse ebintu bingi ebiri mu ggwanga Uganda era bingi byomanyiko ne byotamanyiko. Tuli mu biseera bya bafuzi Uganda, tuli mu kulaba mupiira, tulaba Africa Cup, tulaba mupiira gwa Africa, ensi eza qualifyinga okusamba omupiira ogw'olukalu olwa Africa. Naye abazanyi abo bokka kwatoyogere noono, abazanyi abo bokka abaqualifying okusamba omupiira, abo bokka abasambira ewaka. Abasambira ewaka be baliwa? Be basambi bano nti nsambira mu liigi ey'eggwanga eryawaka. Abasambira omupiira mu liigi ey'eggwanga eryo. Oba munnansi ng'osambira wabweru wa ggwanga, kobe ku mulirwano wano e Rwanda tokkirizibwa kusamba mu kikopo kino. Kuwabe wano Sudan oba Tanzania oba ki agamba atya? Kuwabe wano wa olina kusambira wano, olina kuba okwetabamu eyo balonda mu basambi ba wano. Kifolo bojja kulaba nti kirabu ya Vipers erinamu abasambi bangi, KCCA ne ttiimu zivira n'endala. So abasambi bato batambula. Neki ekyabaddewo Uganda ng'esamba South Africa. Omupiira gwagenze okutandika nga Uganda etopinze ekibinja. Ng'ekitopinze yabadde ekitopinze nga bali ku level almost. Kati nga naye yeetaaga ekintu ekidro ebe ng'eyitawo. Kyabadde kitya? Kyabadde bwe kiti. Omupiira gutandika, South Africa esamba Uganda. Eno yabadde crazy scenario. Omupiira gwabadde wali ng'agulaba eno side eno saale eyitamu, eno ne bikyuka. Gwabadde gwanifoldinga gutya? Uganda Cranes versus Bafana of South Africa. Mu ddakiika eya 31 Uganda yateebye eggolo yaayo. Ndoza yabadde Semugabi eyagiteebedde eggolo yaayo, yabadde ennungi ennyo nga nkole. Yayise mu wingi yo ku left ne bagucrossinga, Semugabi n'akuba akatimba. Eddakiika mmeka 31. Anti ekyabadde Namboole tokimanyi. Tebo neewanika wali. Tebo ne bagiwanika nga Uganda erina obubonero bwonna bwe yeetaaga emaze. Ate ng'ebyafaayo biraga Uganda ebadde eteeba nnyo omupiira mu second half. Ne tugamba bano lwali tubakuba bulijjo. Ne South Africa omwaka guli twagenda ne tubakolerako ebyafaayo. Omedi n'abakuba ggoolo n'esigala yakuba kipa kataatu afe. Kati bazze wano tumaze obbateeba ggoolo esooka, katusambe omupiira. Tusambye dakiika 45 lifa mupiira agumazi. Tugenda mu second half. Abasajja tebaatabuse. Mu ddakiika 7 zokka bwe ziti eza second half, South Africa ng'ekubye equalizer. Kati wano naakugamba mu ddakiika 3 Uganda equalifyinze egenda ku stage eddako. Ddakiika 52 draw Uganda 1-1 ne South Africa. Kitegeeza South Africa yabadde nayo yeetaaga kabonero olwate eyiseewo. Bannayuganda ne tugamba bannaye katugenderaawo, tomanya netujja bakuba ey'okubiri. Ddakiika 58 mu ddakiika endala zaabadde 6 okuva ku 52 tuyingidde 58. South Africa neekubira ddala, neekuba eggoolo yaayo ey'okubiri. Uganda esigadde ku 1. Wano ekibalo kikyuse. South Africa etopinze group. Uganda na Algeria basibaganye ku bubonero, naye nga Uganda erina ggoolo 1, Algeria erina ggoolo 3. Uganda esigala. Tugamba abasajja tujja kunoonya equalizer basaaga. 83 South Africa neekuba ggoolo ey'okusatu ey'ebyafaayo. Waliwo omusajja yabadde akuba namba 3 ya Uganda bannange.
Uganda yawangudde naye nze sikusonyiwa watukubizza buli goolo zonna essatu eza South Africa zavudde mu wingiyo nga buli gujja at least ogupaasinga obubi oba oleka abasajja ne bakurosinga omupiira paka lugunywera mu katimba. Eno goolo era yazze ne bagukurosingira mu sayidi yo ne gujja kipa n'abuyaana n'adduka kata ayambula omusajja ne balyoka bamuluupinga bati. Anti eyo goolo ey'ekinaana bannayuganda poota y'abawagizi yafulumye Namboole n'ababadde ku TV n'abaakoze otya ne bagaatudde eyo ye Uganda yeeyo. Nze Uganda awo abamanyi Uganda bayinza okuvaayo. Uganda yeeyo tetegeera banaku baalidde bakoze biki all that crap. But kye bayita agony and extance, the precision yabadde Namboole. Awo mu 89 ebula eddakiika emu normal time eggwe tulinde eddakiika leefu zaayongeramu. Abasajja babaddeko ekizibu. Omusajja n'asamba omusajja wa South Africa mu kukiryalinga omupiira n'akuba omuzannyi wa Uganda olubuto nga bitonotono naye ng'ekyo nga bw'omanyi any mistake in the box leefu agamba awo okeberako ebyaddala ng'olubuto terwagize leefu n'aguteekawo awo. Uganda teyakoze ensobi yonna mu katimba gufuuse 2-1 naye ng'essuubi tewali. Tutambudde leefu atwongera eddakiika 8 mu 96 mu 8 zibayongedde mu ddakiika y'omukaaga nga lwaki omusajja wa South Africa tateekayo omukono nga tekikkirizika nti bya ddala. Nassaayo omukono agamba tebamulabye tebandabye. Abazanyi ne bakola nga ba pro sebo genda wano leefu wano yambuka wano genda mu kuva. Omupiira gwawedde bwe gutyo 96 nga tuteeba goolo yaffe ennungi. Andi bannayuganda temubamanyi gwe bakuba eggoolo basirike bakuteebe bakube enduulu bakuteebe eggoolo bakukubira enduulu ogiwulire. Liri lyabadde essanyu. It was a very beautiful win for Uganda. That was yabadde draw but it was a win for Uganda. Lwaki win? Kubanga that draw yabadde makinga Uganda okufuna obubonero bwayo 7. Obubonero 7 ne bugitwala okwalifyinga nga atopinze ekibinja eky'omupiira oba ekya group mwali. Ebyazzeeko kwogera biddako ki ekyazzeeko. Emu ku mboozi yabaddewo before omupiira okubaawo ye Uganda Cranes weesula. Ekituufu Uganda Cranes hotel omwesuzibwa ekisaasi. Nawulirako hotel eyo yali ya gundi. Ettaka eryo lyali lya nalabako ettaka ekisaasi awo. Abagamba lya Anita Amongo. Honorable Anita Amongo. Kisinnakakasa nga ttaka lye ne bagamba azimbawo hoteeri. Kati ndi mu kwebuuza hoteeri eno ezimbibwa ye yazimbibwa ekisaasi yeeyo gye boogerako era lwaki of all hotels abantu babasuzizza kisaasi. Gwe nange gwoyinza okumbulira lwaki of all places it was kisaasi. Of all places it was kisaasi hotel ate ku luguudo olw'ettaka. Version 2. Abaana bali mu kusambira ttiimu ey'eggwanga lyonna balina okufuna ensula esengayo obulungi. Bali ku national cause bakiikirira ggwanga image y'eggwanga ki ekibasuza ekisaasi nga waliwo Mistil, Serena Hotel, Golden Tulip, Fairway Hotel, Sheraton, 4 Points. Gwe hoteli yonna gy'ogamba
ennungi ba Hotel Triangle. Kakati abantu bano ensozi bwajje basuzibwamu nakebere New Vision nga bagamba n'endabirwamu ezimu bakyateeka mu nteeke. Naye byonna bw'omala obbigala n'ogamba okay, bannayuganda baagala ki abasambi? Bo babadde basulawa abo betugamba abaasuziddwa obubi. Kyabadde kibuuzo kyange ku makya nga nyina bwe tudisikasinga. Bannayuganda babadde basulawa bano betwogerako abazanyi be baasuziza mu hoteri Ekisaasi, baavudde luddawo okusula awo we tuyita awabi. Baavudde mu maka gaabwe Katooke, baavudde mu maka gaabwe Ekisaasi, baavudde Nakawuka gye baazimba ne bajja ne basula Ekisaasi mu hotel ennungiko kye nategedde terina swimming pool. Kibulamukko ku mutindo naye luli babadde basamba bavaawa. Omanyi basobola okutwala ku mukolo. Nalabako omuntu gwe twagendako naye ku Serena olunaku lumu ne tulya ebintu bye tuliddewo n'aŋŋamba naye olaba bwe tunaaba tuddayo mwana nyina okulyayo kakomando nga tuddayo emmere eno sigitegedde mwana. Baleese simanya weejezi za wano omonda ate buliko engeri y'ebikuta babisaze biri awo mubimanyi kubanze nsabye buli kintu. Ebintu sibitegedde. So abazanyi baffe baagala kyo essaawa eno entuufu. Baagala Serena Hotel, baagala nsako nnungi. Baagala Serena Hotel, baagala nsako nnungi. Mpuliddeko omukulu Kabanda ng'alumba mwami Frank Gashumba. Bagamba Gashumba ono ebintu byateesaako tabimanyi bulungi. Kamukuye byayogerako. Bamubuuziza n'addamu. Bani abemulugunya waliwo okusembera abakulembeze ab'enjawulo ne vice chairperson wa PBU Frank Gashumba kaga nti oboolyawo abaana badde basuzibwa bibaddukoze ekisingakaawo naye ntibabaddewo ebitatambula bulungi mu nsozi y'abaana bano abazanyi baffe abettimye eggwanga bulungi nyawo. Well, simanyi ntegera ye ya mupiira weekoma na weetandikira mwami Gashumba n'abalala kubanga simulabangako Nambole nga ze okulaba omupiira. Simulabangako mujozi gwa Uganda nga ze ng'agamba nti awagira Uganda Cranes. So simanyi ntegera ye ya mupiira weekoma, simanyi weetandikira. Naye Bannayuganda nabo kye balina okumanya nti bafuuka babulooga. Ate waliwo emyaka egikola obwa bulooga egyaba kikeni n'emyaka egitasaanidde kola bwa bulooga. Kubanga nze nja kubuulirako ekyokulabirako nti omuzanyi w'omupiira oyinza omutwala mu skies n'agaana okuzanya omupiira n'agamba sente z'osasula wano mu skies zimpe nze ni bwensula mu mmotoka. Ate asuze wasanze kasita omuwa akasente ke konna n'agenda n'akubira omupiira nga bw'ogwagala era ne guvaamu bulungi. Okusula mu golden tulip, okusula mu skies, okusula mu 4 points si kye kitegeeza omupiira. Omuzanyi w'omupiira omutwala Oliriza enjogera ya mwami Kabanda ojogerako kyo naye mupi mulamba. Kabanda mu njogera ye agamba mukulu Frank Gashumba bloga ebintu ebimu byayogerako tabimanyi ava mu bbanga n'amala googera. Bloga nno kiba kitegeeza muntu kwagala views na likes. Kyekyo kyagamba nti oluusi tekyetaaga qualifications, tekyetaaga ki kyokubola bakuwadde amannya ng'abaga chicken nti amutwala mu mbeera nti chicken byasanga byakola ku kibyayogera tatekwangako Nambole era Uganda Cranes teyandimukutteko kutuuka awo. But I'm one of the people abali mixed. Nti sigamba nti omusambi w'omupiira yandisuziddwa bubi naye wandibaddewo hotel eri 50-50. Waliwo ku swimming pool, ekkubo liri accessible bulungi, environment eri conducive,
a serene environment. Kakati okukwata obukadde kati nga bw'olaba tournament nti abantu bayingira mu kampu oluusi ng'ebula mwezi mulamba ne mubeera eyo oba wiiki 2 kitegeeza bw'opangisa Serena Hotel ku Uganda gye mmanyi Serena Hotel eyinza okukuggyako miliyoni nga 3 buli lunaku bw'oyagala basule bulungi abasambi buli lunaku eyinza okukuggyako miliyoni 3 oba 2 kale oba 4 kati balamu tulina abazanyi 25 mu 5 ombaliremu ezo miliyoni mmeka emyezi 2 ozibala emyezi 2 miliyoni 20 abazanyi 25 times miliyoni 2 that is olunaku lumu times 60 that is miliyoni 5 oba 6 times 60 jeje emyezi emeka 2 that is batuse ku final waliwo ajja okugamba nti Uganda spendinga nnyo sente ku bintu ebitaliimu anti mu bispendinga gwe tugirina access sente bagenda zikwata bazispendinga ku kintu ekirala ng'oyagala tokola kitoyagala ne waliwo agamba nti bw'oba oli sure nti president wagambye ogenda kuwa abaana bano akawumbi ka ssente kyogenda kuba wa akawumbi ka ssente akawumbi ako kitegeeza nti abantu bano batuule butuuzi tubale nti ogenda bawa obuwumbi bwabwe 6 okakasa nti za abasambi president okusaba kw'abasambi bo tebannasaba kusuula mu Serena kye basaba kiri kimu nti ssente ozibeekwasize obayita ogambe kapiteeni wammwe aliwa ne kooki toziyisa mu fufa abasambi bakugamba tokwata ssente n'oziwa Magogo ne ttiimu ye babbi bajja kukwata ssente ezo babannyonnyole mubadde mulya mubadde munywa kirowoozo ky'abantu si ekyobubbi bwa Magogo nnyinza obutakiteekawo nnyo sijja kiyimirirako naye nkugamba omusambi ajja kumaze bamuwadde miliyoni 5 ku kawumbi sebo president tusaba bwe bawakuwa basambi mu ssente zaabwe zikwate ozibeeweere obagaye muliwa ssente zammwe ze zino obukadde bumeka nti obuwumbi 5 ne management ogiweezaayo abasambi beegabire ssente zaabwe nti oba bateese nti okay tutwala 50-50 tutya abadde basamba omupiira mu kisaawe nti mubadde bameka basitaata first 11 tugiwe oba mwenna mutwala kyenkanyi period naye abasambi bafune ssente zaabwe kijja kunyuma nnyo basuze wabi bafune ssente naye bwe munaabasuze wabi ate ne ssente muzibamme gashumba ajja kuba mutuufu eyo esayidi emu gye nnyinza okuwaako eya sitole bwengiraba ey'okubiri abasuubuzi beekalakasiza mu kibuga Kampala naddala ab'engoye n'okupima ebintu mu kiro ntegeddeko konteyina esukka mu 4 okuva mu Maachi gy'emyezi kati 7 almost 6-7 zaakwatibwa URA lwakulemererwa musolo naye URA oba ani agitegeerera oba ani awabula ekitongole ekiwooza ky'emusolo kigamba at least temubitwala ffenna tubifiirwe omusuubuzi ave mu bizinensi naye nga tawadde musolo n'oli nga tagize gw'obiraba otya URA mukolagane n'abasuubuzi mbeere bakkakkamu kamba sigulire wano akadde kagaana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.